sirimba leero bino byenjogera byakumwoyo tobola omutima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo ku kisenge njagala nkutwale mu kisenge munda tugende mu kasenge njagala nkutwale mu kisengenge era bwewasa omuntu era mubeera mugenda kubeera mwenna mu bisenge ebyenjawulo ewammwe nkwaniriza nnyo mu program okwanjula n'embaga wano nenkubuuzako nti oli otya amanya gange Sharita mazima wanvu eyakolamu iwa essanyu ne bwolaba linzita tuli mu mood ya graduation wano ku Sharita School of Beauty nga tugenda kubeera nga tubeera ne graduation yaffe ey'okubiri ennaku z'omwezi nga 10 Desemba oba okitegeera Norwich eyasomerako wano omanye eyasomerako wano waweererako omuntu eyasomerako wano n'akyasomera wano ng'ebbanga lyo lituuse bw'okulaba nti nno oregisteringa tusobole okubeera nga tufuna graduation yaffe tolina wogenda genda nga tolagaayo kipapula ezo ennaku zaggwako edda okunnyonnyola omuntu nti banaye nze gwolaba sisiba kapenso ne bakasiba nze gwolaba kawivu nkategeera nti nze ebyo mbimanyi nedda teweeyogerako bw'oba wasomera ku Sharita School of Beauty olaga kipapula kyobeera ogenda okufuna ku graduation oli otya embaga kansubire nti no zakunyumira weekend ewedde twakutuusaako couples ez'enjawulo ate n'olwaleero leero tugenda kutuusaako kyaki zokka lwaki tugenda kutuusaako kyasi zokka kubanga Sunday eddako tugenda kutuusaako reception zaabwe njagala okutegeeza nti banaffe aba Ntake Bakery baavaayo ow'ekitiibwa Ntake kwenyumirizaamu nnyo abantu ab'enjawulo ku Delta TV ne ku Ntake Bakery olw'ebirungi eby'enjawulo byokoze ne mu Katwe Matters Church bw'atyo yavaayo n'agamba nti nno agenda kubeera ng'abakozi be 10 abakolera embaga wiiki ewedde twakutuusaako abamu ate n'olwaliro tugenda kutuusaako abalala ate wiiki ejja tumaleyo reception yaabwe olabe kye bayita reception mu bano nno mwalimu bwe bagatidde ku Katwe Matters Church abalala ne babagattira ku Najjanankumbi SDA abalala ne babagattira wali eri ku muzikiti Kibuli bwe kubeera ng'ate mwasi okubeera nga mussa ekitiibwa mu nzikiriza ez'enjawulo kubanga wali tusobola okubeera n'enzikiriza ez'enjawulo naye ffenna tuli muntu ogu omu Katonda ye Katonda n'olwekyo nkugamba tinaba Sharitas by the way tutegeka omukolo gwo gwonna era bye bankozeko akaviiri ne makeup tulina gowns change dresses maze dresses byonna engano gy'olina okukozesa kozesa engano ya kaswa okozese omugaati ogwa Ntake kankutuuseko omukwano omukolo guno semakolo ng'olaba couples 10 olaba mugolo omu n'osanyuka naye wano ku luno n'olaba 10 leero tugenda kutuusaako ate abalala osobola okubeera ng'ate olaba embaga bwe yatambula buli omu baamukolera ekyenjawulo ne bamuwa emmotoka ne babawa gowns ne babawa abasaluuni buli omu n'asala keeki eyekwegamba ne babakolera embaga abamu ze baali batasobola kwetuusaako nga bo si mukulangira naye omuntu ne bakuleetera n'omuyimbi w'ekirooto kyo oh my god kyali kirungi nnyo kankutuuseko embaga eno yakolebwa banaffe aba Ntake Bakery jukira nti Ntake Bakery yetwala ne Delta TV tukole bamuta Sharita mazima wanvu tugende mu kisenge ngenge njagala tugende mu kisenge munda amakaku kabeeko kigeyongerako ng'oli ku Ntake kyensaba mukuume abaakalu bagenda okubagatta nabo kyensaba mukuume abakyala be mwatuleetera nti be bagenda okubagatta nabo nziramu okusaba laba nti amakaago gakulaakulana mu kitono ky'ofuna osobola okukulaakulanya amakaago
tojja kukulaakulana ng'olina eggoba eriyitidde nga tokkiriza mukyala kukola. Muteeseganye n'omukyala muggyemu ekisingako obulungi olw'amaka gammwe. Mbaagaliza emirembe maka gammwe ng'abasajja abafumbo. Oluyimba mujenga mweterereka ogola omukazi ng'ayingira kale tambula. Bonna weebale olwedde tutandise. Sound recorder. Paulo Mbwajja. Abasajja bano n'abakazi bano Ssempeebwa Ivan ne Namirembe Olivia, Wire Elia ne Agwena Brenda, Kabagambe Francis ne Mudodo Francia, Sally John ne Akshabe Generous, Kewazan Greg ne Ashaba Tina Christie, Okanyacho Job ne Asio Lydia Mary. Mukumbirana obutukuvu. Kyekigambo ekyekitiibwa Katonda kyalagira abantu nga tebannaba kwonoona. Ekitwaga okugattibwa kwa Kristo n'ekkanisa ye okw'omwoyo. Ekigambo kino ekitukuvu Kristo ekisiime era ekisako ekitiibwa bwe yali mu Kaana ek'i Galilaaya yasookera okukola ekyamagero. Ssempeebwa Ivan ne Namirembe Olivia mbagamba
era mbalagira mwemwembi nga bwe mulidda ku lunaku olw'entiisa olw'omusanvu ebigambo ebyekyama eby'omutima ebirabika omu ku mmwe obanga omanye ensonga ey'amazzi ebalobera okugattibwa mu kufumba obutukuvu ojateekaakano aiva olina ensonga yonna waliwo ensonga yonna olivia waliwo ensonga yonna kubanga mutegerere ddala nti abantu abagattibwa ng'ekigambo kya Katonda bwe kitalagira tebagattibwa Katonda era n'obufumbirigano bwabwe buba bwa nsobi. Kati ngenda kubabuuza ebibuuzo bino. Ssentebe wa Ivan ono wassa omukazi ono Namirembe Olivia okuba mukazi wo okubeera naye nga Katonda bwe yalagira mu kufumbirigano obutukuvu onoomwagalanga onoomusanyusanga onoomusangamu ekitiibwa onoomukumanga nga mulwadde era nga mulamu onoolekanga abakazi abalala bonna n'obeera naye nga Olivia ennaku zonna zemulimala nga muli balamu mwembi weewaawo nakolanga bwetyo. Namirembe Olivia onoofumbirwa omusajja ono Ssentebwa Ivan okuba musajjawo okubeera naye nga Katonda bwe yalagira obufumbo buno obutukuvu onoomwagalanga onoomusangamu ekitiibwa onoomukumanga nga mulwadde era nga mulamu onoolekanga abasajja abalala bonna n'obeera naye yekka Ivan ennaku zonna zemulimala nga muli balamu mwembi weewaawo nakolanga bwentyo. Olivia wasanidde eno kussaamu ekitiibwa n'omubiri gwange nkuwa ebintu byange byonna eby'omu nsi n'okwagala kwange kwonna mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Ayibanye okufumbirwa n'empetero kusaba ekitiibwa n'omubiri gwange w'ebintu byange byonna eby'omu nsi n'okwagala kwange kwonna mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amiina. ngenda kusaba esaala eno nga ngamba nsaba emirundi 3 ffenna nga tuddamu nti amiina. Katonda yagatta awamu omuntu yenna atabaawukanyanga. Katonda yagatta awamu ensonga yonna tebaawukanyanga. Katonda yagatta awamu ekintu kyonna ekibaawukanyanga. Kubanga Ivan ne Olivia bakkiriza okufumbirigana mu butukuvu era bategeezesa bwe bati mu maaso ga Katonda ne maaso g'ekibiina kino era balayadde mu bwe batyo era balaze bwe batyo n'okwana okutoola empeta n'okwatagana mu mikono boogeramu nti bano emisajja n'omukazi abafumbiriganya awamu mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu.
Francis, olina ensonga yonna ekulobera okutwala obuweereza buno? Nedda. Faith Fausia, olina ensonga yonna ekulobera okutwala obufumbo buno obutukuvu? Kubanga mutegeerere ddala nti abantu bonna abagattibwa ng'ekigambo kya Katonda bwe kitalagira tebagattibwa Katonda era n'okufumbigano kwabwe kuba kwa nsobi. Kabagambe Francis nkubuuza kaakano, onowasa omukazi ono Mudondo Fausia Faith okuba mukazi wo, okubeera naye nga Katonda bwe yalagira mu kufumbigano okutukuvu, onoomwagalanga, onoomusanyusanga, onoomusangamu ekitiibwa, onoomukuumanga nga mulwadde era nga mulamu, n'oleka abakazi abalala bonna n'obeera naye eka Faith ennaku zonna zemulimala nga muli balamu mwembi? Weewaawo tukolanga bwete. Mudondo Faith Fausia, onoofugira omusajja ono Kabagambe Francis okuba musajjawo, okubeera naye nga Katonda bwe yalagira mu kufumbirwa n'okutukuvu, onoomwagalanga, onoomusangamu ekitiibwa, onoomukuumanga nga mulwadde era nga mulamu, onoolekanga abasajja abalala bonna n'obeera naye eka Francis ennaku zonna zemulimala nga muli balamu mwembi? Ajja akatimba ku mukyala omugole we. Kubasaana ebbeteeyo kusanga ekitiibwa n'omuliraano ebintu byange byonna n'omunsi n'okwagala kwange kwonna mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Amen. Francis ekufumbirwa n'ebbeteeyo nkusanga ekitiibwa n'omubiri gwange, nkuwa ebintu byange byonna eby'omunsi n'okwagala kwange kwonna mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Ayi Katonda w'emirembe ekitaggwaawo, omutonzera omukuumi w'abantu bonna, agabisa kyonna eky'omwoyo, olukono lw'obulamu obutaggwaawo, obawo omukisa gwo abantu bano, omusajja ono Francis n'omukazi ono Faith, betuwa omukisa mu linnya lyo, nga Isaka ne Rebeka babeera wamu nga beesigwa, bwe batyo ne bano batukkirize ne bakwata eddala endagaano gye balagaanye gye balayidde, empeereza eziwerebwa nga zikkirizibwa enjulirwa, era ge kamaliro kaayo, babeere ennaku zonna mu kwagala n'okutukuvu n'emirembe, bakwate empisa ze balagira bwa Yesu Kristo ono. Okyalaba okwanjula n'embaga.